Okay, tiyalabiseko ku mazaliwa ga Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe yasaze okuba nti ajaguza n'abaana era nga ne Anita Fabial yatumidde mwana. Jjukira nti bano bakolanga bonna ku NTV. Yes, mpola mpola Anita ne bamugoba nga amaze okuba nti alaga Abannayuganda ekitone ekintu ekyali eky'ettabu ddala. Yes, ekyamuleka waggulu ddala. Farida yasobola okuba nti ajaguza emyaka 36 egy'obukulu. Bruno K teyalabiseeko. Abasajja be abalala tebalabiseko. Buli omu yeebuuza lwaki Farida Bruno K yasobodde kuba nti alabikako. Bafunamu obutakkaanya, bafunamu obuzibu, kyekyatuukawo wakati w'ababiri. Yenziza okuba nti nkugamba. Yes, of course, tukwaniriza ku mukutu gaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanyira Dubozi wa Mtantambi Jimso, number one rich boy Maxudi Junior. Wabula kuba nti otambula naffe, okuba nti subscribe n'okuba nti Eva obeerawo naffe n'ogamba nti n'okutambula ne rich boy osobola okuba nti omanya ebifa mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, omukutu gwa Uganda Mukamuli okubeere nti ofuna ebifa e Uganda. Myaka 36 egy'obukulu. Abaana babiri abasajja tetumanyi muwendo balina ne beyakyusa naye ng'ate ekisinga obukulu Mukama akyamukuumye nti mulamu yasobola okuba nti ajaguza amazaalibwa ne bawala be kugatta family members ze. Bagenyi ki ababaddewo abayimbi oba oliawo tebalabiseeko engeri ekiri nti tuli mu busy time simanya social distance n'ebisigaddewo tebasobodde kuba nti balabikako naye nga bangi abandiyagadde okulabika. Aseyo si nsonga wabula Farida yalabiddwako ne bafamily members be nga beesaze obugoye obufaanana. Kino nekyakulaze nti oba oliawo Farida ali serious ku kyaliko. Teyakomye kwambaza baana bokka wabula ssente yazitaddemu mu baluganda n'ab'emikwano era nga bonna uniform twazirabye ekintu ekyabadde ekirungi ennyo ddala era nga Farida Collections oba yabikoze simanyi wabula ng'ate waliwo kampani yamukoledde. Kugattagattako obaka babadde bingi ku Facebook nga bamukongo bagera ku Twitter ne Instagram nga basita benjalo bagenda maaso n'okuba nti bamutendereza newankubadde nga waliwo ate abatasobola kuba nti bamutukkirira officially. Farida ebiseera bisinga abadde abijaguza n'abaana be oba oliawo n'agendako n'afunako ka special place akagendamu. Mu kugenda wano wagenda mu maaso n'okuba nti afunira abantu ab'enjawulo ngamba abantu ngaki agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bamutwalako ka holiday n'amiitingako abantu ab'enjawulo naye neyeesanyusaamu n'abantu bayagala naye ng'ate ku luno Farida omulundi guno teyasobodde kuba nti asanyuka ne ba boyfriend be oba yabadde atiisa abaana oba yabadde atiisa ki era ng'ekyakyuseewo kyatandise okuteekawo embeera mu bantu ab'enjawulo nga bagamba nti Farida omukyalo omukulu yenna anatasobola kuba nti afuna kibebi kyasanyuka nakyo ku weekend oba ku birthday ye. In the same manner waliwo conspiracy theories zatandise okutambula nti guno omukwano gwa Farida ne Bruno K guyinza okuba nti gwasaanawo nga bagamba nti omukulu yatandika okweragala okuba nti yatuukayo ate nga bagamba nti oba oliawo Farida yakoye okugumikiriza obwenzi bwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K mpola mpola okuba nti oba oliawo system tetambula bulungi. Omusajja ali handsome nnyo obukyala bungi bumukwano bulina ssente n'obutalina ate nga n'omusajja nnyo ayagala nnyo okusabula kati mu kusabula awo agenda mu maaso n'okuba nti alokingira mu bantu abalala ekintu ekitaasobosezza bulungi musajja waffe kuba nti asabula muntu we nga balina okuba nti amusabula. Yes, system bwetu byagenze maaso n'okuba nti etambula era nga musajja waffe amanyikiddwa nga Bruno Kigundu yasobodde okuba nti system agitambuza nga balina okubeera omukwano yagenze mu maaso n'okuba nti agufuna newankubadde ng'ate waliwo embeera abantu gye battaddewo nga bagamba nti tebalabyeko Farida Nakazibwe ku pate bweti era nga bagamba nti oba oliawo tebalabyeko Bruno K ku pate ya Farida era nga batandise okugamba nti oba oliawo Farida ne Bruno beegoba. Gattagattamu emboozi eno kulaga nti oba oliawo waliwo ebitagenda bulungi wakati awo newankubadde ng'ate waliwo ebingi ebigenda mu maaso ffe betutayinza kumanya era wakati awo kubanga bo bali mu laavu bwe baba nga bali mu laavu. So bwe baba nga bali mu laavu bingi ebisobola okukolebwa ku ssaawa gye baagalako n'ebingi byebasobola okukweka mu ssaawa yonna. So n'olwekyo I can't guarantee ngamba nti omusajja waffe nti bamusuddewo nedda. Omusajja waffe ayinza okuba nga akyali mu system newankubadde n'okuba nti kimusuulawo kyandisiboka kubanga
byonna bisoboka. They are both stars era bijje bisobola okuba nti bigenda maaso n'okuba nti byapeninga. So n'olwekyo byebyo byensobola okugamba nti Farida asobola okuba nti ajaguza amazaalibwa amalungi ennyo wabaddeko abantu ab'enjawulo newankubadde ng'ate abantu batandise okwebuuza lwaki Bruno K ate yasobodde okuba nti apiyarenga ku eyo birthday nga bagamba nti obaoliawo ekintu yagenze maaso n'okuba nti akisuulawo yasuddewo tawero n'agenda ate nga bagamba nti obaoliawo yes Bruno K naye muntu yasobola okubaako n'ebimukwata n'atasobola kuba nti abeerawo era ng'obaoliawo basobodde okuba nti bakyayidinga mu mawulire ekitudde kufuluma bakakase nti obaoliawo Bruno K yali mu system eno naye ng'abaana Anita Fabiola ne basita abalala basobodde okuba nti babeerawo era Farida yasobodde okugenda maaso n'okuba nti ajaguza olunaku lw'empolampola. Mwebale kuba nti mutambula naffe okutwagala okusubscribinga n'okuba nti eva mubeerawo atanaba kusubscribe tusobola okuba nti tutambula ffenna ebbanga lyonna emirembe n'emirembe. Amiina.